number 600 here. 600. But we've been having 16 touches. That is the lakini askari hizi tunajengua mazingira ya jamaa. Alijengua yote. lakini askari hizi Tunajengua mazingira ya jamaa. Alijengua yote. Tunaendelea ndani. Naenda huko. Rudi hapa na bonga hapa. Nenda kutembelea site. Na watoto kupata experience. Olunaku olwaleejo ery'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces eryayitibwa National Resistance Army lijjaguza emyaka 44 nga bajjukira olunaku lwe basukka okufulumya essasi mu lutalo lw'ekiyeekera olwaleeta gavumenti eriko obuyinza nga baba ekibinja kya Mountain Division balukwadde ku kisaawe ekya Buhinga mu kibuga Fort Portal. Eno Kano Paul Muwonge gy'asinzidde n'alambulako ebituukiddwako mu kikwekweto kya Shujaa mwe bayita okufuuza abayeekera b'akabinja ka ADF akatigomya bannansi b'eggwanga erya Congo kw'ossa ne bannayuganda ng'onategeeza nti kakati bano babasindikiza kilomita 0.8 okuva ku nsalo eyawula Uganda ne bayingira mu ggwanga erya Congo nga bali mu bitundu okuli Bafaswande, Isiro n'ebirala. We have pushed the ADF away from the border very far, in territories beyond. Provinces that are not clear. As we speak now, most of these main groups are very far to areas near Isiro, those who know Congo, near Bafaswende, very far from the border, and that is as a result of the wise and strategic guidance of His Excellency the President. Ekikwekweto kya Shujaa kikolebwa abajaasi ba UPDF wamu n'ab'eggwanga erya Congo nga balwanyisa obuyinja obw'enjawulo okuli aka ADF, Islamic State n'obulala obwasimba amakanda mu ssaza ly'Ekivune nga kino kyatongozebwa mwezi ogwa Novemba mwaka 2021 nga Kano Muwonge agamba nti abayeekera bano amaanyi gagenze gabaggwa nga bangi battiddwa. The duty starts with you. You need to be very cautious. We still have acts of terrorism. We still have the ADF across. Betty Mujungu nga yamyuka meya w'ekibuga Fort Portal atendereza abajaasi b'eggye lya UPDF olw'emirembe gye baleese mu ggwanga ng'agamba nti olunaku lwa Talehe 6 lwa kujaguza bumu wamu n'ebiseera by'omu maaso ebirungi n'ebyo bituukiddwako. Celebrate unity and do hope that the future ahead of us, as we see, the future is bright. Yo mukisa wa president mu kibuga Fort Portal nga Isanwe Bayole nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asabye abantu mu bitundu ebyo n'okweyambisa emirembe egiri munda mu ggwanga erya Uganda basobole okwekulaakulanya. Small piece, you people call it small, that this government has ushered in at this army to develop your own sounds than these previous small fights. Emikolo gy'okujaguza olunaku lwa Talehe 6 emikulu gindidde mu kisaawe ky'Ekasana mu disitulikiti y'Ekyotera nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akulembeddemu abajaasi abanunula eggwanga era nga yabadde omugenyi omukulu. Moses Mutabali yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agaleero.